Waliwo omusajja yavuddeyo wano ku social media naye ng'ate ffe tukimanye bulungi yene w'omusongamu olugalo akaaba bogamba akaaba nnyo n'atibula n'afaanana enkima. Yavuddeyo n'akwata busawo bwa sementi bumeka bubiri owulidde oyabukutte n'abuleeta ewaka. Mu kubuleeta ewaka n'alyoka ayogererako ebigambo bw'era anyagala muzimbe tuzimbe Abannayuganda beetaaga obalaba muzimbe. Eŋŋamba naye maama alina ennyumba mwasula ayagala tuzimbe kika buyonjo. Eŋŋamba naye bannaye oyo omusajja nga si ye mulala ye Grand Master. Grand Master era musajja mulungi nnyo afaanana enkobe. Musajja mulungi asikiriza abazungu okujja mu Uganda. Yayogedde ne ku w'embogo era nga bwe tumanyi nti mu mannya g'embogo mulimu gano Wamanganyanzi, Kyagulanyi. Kale tukome ku ago okutwaliza awamu. Kati tugereze ku Kyagulanyi. Naga Kyagulanyi ayagala azimbe biki. Naye nze sivunaanyizibwa ku birowoozo byammwe mwabamanyi kye muba mulowooza. Nze ndi ku Grand Master era yazze waffe waka n'aleeta obusawo bwa sementi bubiri poziko ne bukawiribaalo k'omusenyu kamu ng'ayagala tumutemereko kakafaawo ekyemmanga awo nga ku ttooyi ng'ayagala tumutemereko mbwera azimba asaba kuzimbawo buzigo sikolagana na ndowooza yammwe.